kati nze Bisiyaga nagenda olaba nga bitabuse buli wamu ne ngamba Katonda wange kino kika omwana namuyita ne mugamu ne mwana wange eyo waliwo ebintu ebiri nnyo ku social media nangamba ebiki mugamba mpulira homosexuality ali buli wamu ne mubuuza ali biwuliddeko nangamba byebitya ne muga nti abaana abalenzi mbu bakwana abalenzi bannaabwe ne mwana wange ebyo bintu the Quran tebikkiriza era olaba omulenzi nga agezaako kwemoolerako ng'ombuulirako kintu ekyo kibi nnyo ntereko mu disadvantages abantu balwala ne mulaga olw'ekifaananyi kyali kitambula ng'oli avuddeyo ebyenda mugamba olaba ono kati baamukabasanya asirika ne manya nti message ngiyisizaawo simanyi lwaki nti ogamba nti abaganda batya ogamba omwana nti toyina kwegatta mu bikolwa bya kikulu ng'ate baatugambanga ng'okuzeemu nti olina okugenda n'okyalira ensiko so nze ndowooza omwana wo waakula n'olaba ng'akuze mugambe ebintu ebyo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Neegatiddwako omu ku abo abakyala abasukkulumye ku bakyala bannaabwe mu ggwanga lino Uganda. Yani ye Dr.Kulthum-Avudeyo Akram. So tulina ye nidiri ndiongeddeko tulinaye wano tugenda kubanga tuwayamu naye ku nsonga eziwerako okutwaliza wamu. Ennaku zino waliwo ensonga efuuse ensonga eri mu bakyala, eri mu baami, eri mu baana ab'obuwala, eri mu baana ab'obulenzi, ensonga y'ebisiyaga. Nayo tugenda kuba tugikoonako onaku olwaleero ne Hajati gwendi naye onaku olwaleero. Hajati wanje 7 nsanyusa okulaba kale 7 njagala ombulize ku bannayuganda abo abatulaba essaawa eno. Abannayuganda bonna mwenna abatulabako essaawa eno assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mwebale kubaako nga mutulaba, mwebale kukola, mwebale kukazana. Katusuubire nti muli bulungi ola mu bukuuma bulungi n'akakuba ndooza mukalaba. Abalima balime bakukita kusiga, abasiga basige, abafumbo bongeremu amaanyi anti enkuba. Abafumbo bongeremu amaanyi byonna ebyo kituufu. Weewaawo Hajati wenzijidde wano nga ebintu bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Naye Dokita njagala tunne ku nsonga eriwo kubanga yeetooloolera buli wamu wonna mu bakyala ne mu baami ensonga y'ebisiyaga kubanga efuuse ensonga bw'ogenda kati mu masinzizo gonna buli omu yenna akyogerako. Bw'ogenda mu masomero bakyogerako. Bw'ogenda mu palamenti ekyogerako. So luli n'omuntu yatyanga okwogera ekigambo nti ebisiyaga naye kati kyafuuse nti mbuulire abaana bammwe bategeere ekintu ekyo. Ensonga eno gwe nga educationist omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti tuyinza gikwata tutya ng'eggwanga. Ensonga eyo nnene nnyo okumanya nga nnene tin'ebitabo ebitukuvu byagirwanisa. Bayibuli erwanisiza ddala ebisiyaga ne Quran teyagalira ddala ebisiyaga era Allah yazikiriza omulembe mulamba olw'abantu abo abeesiriwaza. Allah n'atonda Adamu ne Eve. Gwe n'ogamba nti nedda yalina kutonda basajja babiri oba bakyala babiri. Ekintu ekyo kya nnaku nnyo. Ebintu ebyo bino bireka birudderuddewoko. Naye ndowooza ennaku zino oba ne technology exposure abantu baagadde nnyo oba okumanya ennyo okuvumbula ennyo. Banga edda waliwo omwami yagenda naleetera omugenzi Sheikh omuwala gwe yali agenda owasa. Kati mbu after some time amunoonya n'amugamba omuwala gwe wandeetera byaba bitya nti munange omuwala tebaamunzibako nti oh sorry. Kati musajja n'amugamba ate kyasinga okunnuma nti muwala munne ye yamuwasa. Kugamba
bya lookinga funny nga biringa bitalina serious bye yamuwasa nga biringa biboozi okitegeera ngola biri fa n'ebintu bireka bifuuse so evident ennaku zino kubanga abantu bavayo olina agamazi bansiyaga oli bamusiyaga abaana babyogera olina vayo n'akyogera naye nga kibi nnyo nti edda twatiisanga nnyo omwana omuwala omusanga n'omulenzi ne kati n'omuwala mune omumutiisa twatiisanga nnyo abalenzi awaka ne kati n'abawala nabo batya omulenzi omutiisa omulenzi munne kugamba ndowooza olaba ensi gye tututte naye nga nze nkivumirira era ne bakama bange bonna bali mu education sector bakivumirira tugezezaako okulaba nga buli masomero tugendayo ne tukyogerako ne tukivumirira nnyo nnyo andi ekirungi mukama waffe pulezidenti w'eggwanga neetakiriziganya nakyo era netteeka baalisayininze kati gwobeerawo ne weesiriwaza amateeka gajja kukwatako naye nga kibi nnyo tubuulire abaana okuviira ddala eno ewaka omwana wo mugambe nti munnange nawuliddeko musomero ewali ebintu ebitagira bulungi baba tugamba biri mu masomero weegendereza omuwala nze saaguma wange ne mubuulirira nga ndaba ekintu kitabuse buli omu kyayogerako ogumba omwana n'omugambe baga ojja kutya omwana wo mugamba ate omulala yamugambe ate akwate ebyomulala byamugambye so abazadde tugambe abaana nti twalina bye twawulidde eyo ne mwana wange weegendereza omulenzi waba alina byakugamba mbuuliraako badduka oloope wattikyawo tugezeko okutaayiza kino ekintu tuyinza kijja tutya mu bantu kubanga gwe okuguma n'obuulirira owuwo bangi batya n'okuyita omwana wa mugambe nti waliyo kye bayita ekisiyaga bangi batya okuyita abaana baabwe bababuulire ku kigambo kya sex bangi batiira ddala era agamba nakitandika ntya so tujja tutya oba tukyusiza tutya endowooza nti omuzadde kyabuntu bulamu yita omwana wo tuula naye mubuulire mindset eyo tukikoze tutya kubanga ddala bangi batya ate naddala abaganda atiira ddala okwogera ku bintu ebyo kalcha ne kumpisa batiira ddala okwogera ku kintu abaganda batya biki nange kisimanyi kubanga nze ndaba waliwo ebintu byebatusomesanga ng'abaana abawala oba nandikyogedde ntya buliddwa ekigambo ekisabika naye nga batuteekateeka obufumbo oba ekito okitegedde kirina buzibu sawa eno yakubuulira simanyi lwaki nti ogamba nti abaganda batya ogamba omwana nti toyina kwegatta mu bikolwa bya kikulu ng'ate baatugambanga ng'okuzeemu nti olina okugenda n'okyalira ensiko kubanga ojja kufumbirwa okitegeera so nze ndowooza omwana wo waakula n'olaba nga akuze mugambe ebintu ebyo omugeemu ne mwana wange tokkiriza omusajja okulimbalimba actually ffe mimaffe yatubuuliranga sikwagala mu groups omuntu akufudde mukwano gwo muki mwana nga balenzi tebakulimba omwana omugamba kati nze Bisiyaga nagenda olaba nga bitabuse buli wamu neŋŋamba Katonda wange kino kika omwana namuyita ne mugamba ne mwana wange eyo waliwo ebintu ebiri nnyo ku social media naŋŋamba ebiki mugamba mpulira homosexuality ali buli wamu ne mubuuza ali ebiwuliddeko naŋŋamba byebitya ne muga nti abaana abalenzi mbu bakwana abalenzi bannaabwe ne mwana wange ebyo bintu de Quran tebikkiriza era olaba omulenzi ng'agezaako okwemoolerako ng'ombuulirako kintu ekyo kibi nnyo ntereko mu disadvantages abantu balwala ne mulaga waliwo ekifaananyi kyali kitambula ng'oli avuddeyo ebyenda mugamba olaba ono kati baamukabasanya asirika nemanya nti message ngiyisizaawo so munnange totya gojja kutya okugamba omwana oli ajja mugambe it's fun biki ogenda okujjukira omugamba ng'omwana yagezaako dda omwana yayonooneka munda amanyi lwaki nkireese nti ebbanga lino mbadde nkyaza abantu bangi ne twogera ku nsonga y'Ebisiyaga naye nkizudde nti lwaki gambye nti abaganda kubanga olinga gamba Kisubi wasobodde ogamba omwana wo n'agamba nze nagambye oba bwana agenda ku ssomero anaafuna abimugamba naye natidde nokyogera naabanga totale yatidde okwogera ku kigambo ekyo naye jati waliwo amasomero nti ffe wetukulidde wonna ng'era batugamba nti ago amasomero galimu Ebisiyaga
masomero ngaki masomero wegali saagala nnyo kwogera masomero nenze nakula nina essomero ly'empulira tukuze tuwulira amasomero agamu nga batugamba nti galimu ebisiyaga naye tetuwulira nk'oba gavumenti oba ministry ya education ng'evuddeyo n'ekola ku kintu ng'ekyo mubadde temukifolowo kale ebyemabega byoyogerako nange nawulyako mbusingo schools abaana beyagalanga nakiwulirako naye nga simanyi beyagala batya bakikola batya ne kati ate guno omulembe bavuddeyo nnyo ne bakitunnyonnyola nekyebika nti kituufu gyekiri naye nga okujja nga obadde togobera ministry education egaana ekintu ekyo bakivumirira bagamba bannange obadde tobiraba bibadde ku social media nga education egamba bannange abaana tubabuulirire amasomero gayamba abazadde gayamba abaana bakyogeddeko ne mukama wange mu education eno mu KCCA yakivumirira nga buli meeting gyabaako in fact ne ba partners omenga oba okingambye before we went on set nti batachinga aid oba support eri abantu bebayingizamu ebintu ebyo kati fe wojja ebyo weebityo bayitha weyogedde ku bursaries bannanga abazadde twagaladde nnyo bursaries naye weegendeeza ani akuwa bursary banakiwuliddeko era nti bubajja ne bagamba nti omwana ajja ssomera bwereere buli kimu gyekiri kumba omwana bamurecruitinga kukola bintu ebyo so tuba tulina okutunulayo ennyo naye nga ffe katugeze mu KCCA eno gyenkola mu education wojja nti oli partner oyagala ku enhancing education tetusooka tukugamba munnange tuwulira mbu mu aba partners mujjanga abazze okutuyamba naye ate ne muleeta ebintu ebirala ne tukyogerako ne babanga bakime era ne tubeerayo ne tutunulayo basomesa biki abaana so si byakubeera goyinza obeera eri nga gwe abapartners obasindika kumbe bali ku bintu birala so kati naffe twayongereddemu ddala amaanyi okulaba nti tuteekayo eriiso abaana baleme kwonooneka banga bagamba nti omwana ayonoonekera ddala obwongo bamaliza obwongo bwonoonese omubiri gwonoonese bamukuba committing ne suicide okitegeera ng'omwana omuwala nze mbalaba nga beezinyazinya n'ogamba ono oba ali ku ki kuzino nina gwendaba abadde atrendinga nnyo wano kayima tabirya naye mulaba n'abasiyazi mulaba n'abasiyazi so yakyogerako kubanga beekaza bamanyi okwogera nze katonda weyantonda it's what I feel biki simanyi bintu ng'ebyo omuntu oyinza gamba otya naye nga tuvudde awo hajati kuba njagala bannayuganda bongere okumanya nti ewaka tubuulirira abaana naye ku ssomero eno control yalibadde etya omwana ono n'abanga tayingizibwa mu bintu bino kubanga ndabira ddala nga juzi twawulira omwana w'e Buddo ndowooza naawe wabiraba mwana yagamba kuva senior 1 ng'ebintu babimulya naye nga bamutiisatiisa oli musomesa ebintu ebifaanana bwe biti so omwana ono ayinza kwewala atya ebintu bino ng'atuuse ku ssomero eyo nga waliwo n'aba asobola omutiisa n'akola ebintu bino okumala ebbanga anti kati abazadde kyegamba ekyabazadde nti omuzadde wabanga si mukwano gwa mwana tajja kumanya mwana kimutuuseeko bakati ffe edda ng'era omusomesa olugambako dduka w'omuzadde n'omugamba ti masita gundi yaŋŋamba weebiti ne weebiti ne kakati omwana wabeera nga si mukwano gwe tajja kugamba nti waliwo omusomesa yaŋŋambye bwati ne bwati kati omusomesa amutya nnyo wanaamugamba nti nja kukuba omwana n'ajja kusirika so kitandikire eno ddala mu bazadde nga tubaire tutiisa abaana abawala abasajja tubatiisa ne bawala bannaabwe n'abalenzi tubatiisa balenzi bannaabwe nti naddala bano abaana basula bonna okimanyi nti waliwo dormitories nga abaana basula bonna ekyo nakyo mbu kireetera abaana okukola ki era kati ffe tugenda okuinspectinga amasomero otunulayo nomanyi nti wano abaana basula batya teri byakusula mwenna kuba toyinza kumanya ekintu kitabuse oba eyo emize emibi gye gikola ki gye giva so omwana mugambe n'abakulu b'amasomero batuyambe bafube okulaba nga batunulira abasomesa ku compound kyekibeera mu dormitories kijja tuyambako and ekirungi tulina support y'amateeka omanyi ebintu bino bizibu nti biri mu masomero biri mu bantu oyinza okulaba abantu ne ba civil servants mwe bali ababikola kati babikolera wa abamu lwakuba ebintu bino si kyangu kwatukiriza muntu naye ng'abantu mwe bali nabo ababikola
ne wesanga nti ne mu masinzizo nabije ebiri tulabye bangi abapininze ate nga bantu ba Mukama bannaddiini nga bannaddiini bakola ebintu bino mu mizikiti naye gy'ogambye nti tebikkirizibwa naye gyebiri nayo waliwo betugendako ne tukolako interview n'akuwa n'agamba seekagundi nti bamuvunaana n'omuvunaana ebintu ebifaanana bwe bityo. So kati awo njagala kuzza mu bannaddiini betutwala ng'abalyoyi b'emyoyo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Betutwala ng'abaali badde batuzza batusembeza obutagenda mu bintu. Abo batusaasire. Abo balina okutusaasira ddala kubanga wobeera ng'oli kitaffe mu Katonda. Gw'olina okutuluŋŋamya. Olina okuba ng'oli exemplary. Nobeera ng'olina emizeegi emibi olina gikwekera eyo nga ffe tetugimanyi nga gwe ne Katonda ogwogimanyi nti ekiro osera naye nga ffe tetuyinza na kukikakasa nti omunnaddiini waffe ayinza okusera. Se wabanga bannaddiini nabo babikola naye muzikiti ate baffe muzikiti abantu tebasula nayo babikola ddi? Ayinza okubanga munnaddiini nga tabikolera mu muzikiti. Nga muntu wajja n'amugirawo ndowooza kale batuyambe kubanga nti ensi ebalinamu essuubi nti bebatutwala mu ggulu. Kati wabanga ate bagoberera ebintu ebikyamu ensi no Katonda ajja gizikiriza. Ajja gizikiriza. Naye eddiini eyogera ki ku bintu bino? Tabikkiriza. Nakyo sikitegeera. Eddiini tabikkiriza. Eddiini tekkiriza musajja kwagala musajja munne. Kati gaffe eddiini yaffe yalambulula bani b'olina okuwasa. Njagala kulaga bano be basiyazi. Akatambi k'abamu ku bo ffe betutwala nti basiyazi. Kubanga obadde oŋŋamba kale abasajja abalungi abandibadde banneewasiza. Obadde oŋŋamba nti omu tabiriimu naye njagala obawulire n'enjogera gye boogera. Oh my goodness. Ono nasibye n'enviiri etoddemu ne ppini. Naye ng'obalaba balina abazadde. Bw'ofuna ekifaananyi ekyo baba ddala bali straight up embeera eyo. Guys, you're welcome to my world, darling. Our world, actually, darling. Thank you. Mune kano mbadde sikalaba nga mbadde simanyi nti omuntu oyo naye bwa naye engeri gye yeeyerusa nga te omwana wa bulenzi bambi kibi nnyo bambi nozolabi kibi. So kati wano we tutuuse okutwaliza awamu abamu bano bagenda ebweru ne bakola essente ne badda wano ne barecruiting n'amala recruiting ne kati nti bagenda basiba lulindo ze tubaddewo teeka libanywa ne kati we banakikola olukukwata ng'ogenda life imprisonment ng'owebakayo ng'ensi ekuwona. Katulinde tulabe oba ddala kumanyi batugamba nti abantu bano abali mu bintu bino bagagga nti abantu bano abali mu bintu bino kumpi be bayimirizaawo n'ensi zaffe abamu bagamba nti kubanga obuyambi bwe bawa nga bayita mu bitongole ebyenjawulo bye biyimirizaawo ensi era bangi bagamba nti bw'ovaayo bw'oti either bakuzikiza oba okubawagira. So ekyo nakyo kikyalumya abantu baffe. Kati lwaki bateeka mu ssente kitegeeza n'ekintu kibakolera kikyamu. Era kikyamu. Kivula bakimanyi bakiteeka mu ssente. Allah jazibajja Mukama jazibajja bajja kwavuwala. Nandyagadde okusooka okumanya gwe olunaku luno olutunuulidde otya era ki ky'oyinza okulwogerako? Olunaku lwaffe olw'abakyala nze buli we lutuuka I do a self evaluation. Nengamba nze ng'omukyala kiki kyengasse ku bakyala bannange kubanga Allah buli wakusitula olina okuba nga oyamba ku balala. Kati neebuuza likyakulabirako kirungi nze mukyala alowoozebwako ng'omuntu afunye ekizibu nkozeewo kinyambye ntya omuwala ono omuto omuteekateeka okufuuka omukyala
so nze wenti wendulaba si ulaba mu ngeri ndala yonna nti kutuulaawo omwami ampamparinge kubanga ekyo kyenkola buli lunaku nenze kitwina mu that direction nti nga nze omukyala have I added value to bakyala abalala ku baana ab'obuwala. Okay, awo nyine wetuba tutandikira ogasa otya ku mwana w'omuwala ogasa otya ku mukyala nga Dr. Kulthum? Nze nina foundations is empowering a girl child na women. Mbayambako mu byenjigiriza mu kubabudaabuda mu kubasomesa mu kunyumyamu nabo n'obawa ku magezi ag'enjawulo. Nze passion yange eri mu baana bawala n'abakyala. Abakyala abo bannamwandu bagoba mu mayumba bamulekwa sya byenkola. Abaana babatalina school fees. Musobodde okubanga obateeka osobola okubanga. Kubanga nze I believe nti okusoma kuno kuyamba nnyo omuntu kubanga nze Mukama omukisa yaguntera mu kusoma. So omwana omuwala wendaba nga addagamu n'okusoma oba wa primary or secondary or university or college musalira amagezi nindaba nga amaliriza emisomo gye. Okay, so basically gwe olinnyo mu kigambo ky'okwempoweringa omwana w'obuwala nsonga y'ebyokusoma ate mu skilling ne mu skilling naye si nnyo cause college gye nali nkola nayo baba batya cause si yange ng'omuntu ne twali partneringa kasente kakendeera kati bampayo abaana batono. Bwe twetunuulira omulamwa gwa luno ogw'ensi yonna gutunuulidde okubeera innovative gutunuulidde technology ne gutunuulira ne gender equality okutwaliza wamu. Simanye ebintu bino ebisatu mu bakyala bw'obiraba njagala tukize wano e Uganda nti abakyala baffe bali innovative bwe tuba twogera ku kigambo ekyo. Abakyala baffe technology bamwembracinze nga bwe tutambula mu kigambo kya teknologiya. Then omwenkanonkano guno obaŋŋambe kyekitegeeza gender equality gwo tutuuseewa bw'oba olaba mu ggwanga lyattu Uganda wano? Nze ndaba Uganda kati weetuuse simanyi oba n'awalala nti ndaba omwenkanonkano ddala tugutuuseko kubanga oba ate we twagusaba ate n'abaami ne bafuukira ddala bakyejo. Baba omwenkanonkano ffe twali tugutunuliranga equal opportunities abantu balala bo bakivuga ne bakisussa emikisa tugigabana tutya gyonna. Omusajja n'omukazi asobola nze kyenkola omukazi asobola okikola. Nze ndaba abakyala bakola ebintu bingi ffe ate we twakola ebitaali nawo osanga omukyala ng'ali ku kizimba aweereza bulooka. Abakyala bakola buli kimu mu butale be bali eyo bannange bakuuta agamategula bakuuta buli kimu abakyala kati bakyenyigiddemu. Nze ndaba nga abakyala ddala kati bakozi bavidde ddala okubeera nga bakompitinga n'abaami mu maketi y'ebyo nfuna omwenkanonkano ogwo bagulwaniridde okulaba nti nabo bakola abasajja abo bye bakola. Basome endowooza n'okubeeza wabana nga egambye endowooza baami nabo bafuukamu bakyejo bakati abakyala be banoonya emmere be banoonya school fees. Nze abakyala basinga bajja wange bagamba nti omwami olwamala okuzaala n'adduka omukyala yaweerera abaana be omwami alinda graduation ajja wannyonnyole nga wali taata w'abaana. Omwami oluzaala nga yeeyongereyo ng'anoonya mulala ng'azaala omulala oba lwaki ndowooza mwenkanonkano ogwo mwafuuka mu kyejo nti ndaba abakyala mukola ffe katwebake. Buli omu akola nkola n'omukyala akola anti awo todduka tubeerewo ffenna tukuze abaana balabe ku maama ne taata tugatte. Naye ng'okudda okukyombuuzizza nze ndaba nga abakyala bakikwasaganyiza ngulabawo opportunities nzirabawo. So bwe tuba tutunuulira ekyo mwenkanonkano abakyala batambula bulungi. Era bangi abatunuulira bo ne balowooza nti kuwuddiisa nze nina amaloboozi mangi genfuna mu bamu abayinza okuba nga si bakyala oba oluusi abakyala naye oba biba byabufuzi nga abamuwulira bagamba nti kulimba tetulinaako we twatambudde ng'abakyala. I think oyo omukyala eyeetuddeko omukyala oyo w'ekyejo ali eyeetuddeko ne bakyala bannammwe temubalaba nkugambye abaana bali ku bizimbe bakola gwe weetuulako era naawe ensi ekutuulako. Of course ffe twasomanga nga bagamba nti omwana omuwala asinga atya mu kiraasi
omuwala afuna atya PhD nga abasajja tulina degree kubanga oba weetuddeko ne you go out there ononye omukisa gwo ojja kugufuna yes mubaamu ebisoomooza oba ng'emirimu egimu oli ayinza okugamba nti omuwala ye kati ajja kugusobola omusajja ajja okugusobola naye nga nze ndaba abaana ab'obuwala kati beenyigidde mu buli mulimu tebeetuddeko n'obalaba nti ensi edduka speed. Bwe batunuulira naddala abakyala kaŋŋambe mu bifo ebineneko then abakyala mu bifo ebyobufuzi bw'obalaba batambula batya kati ng'okubeera oba permanent secretary ba commissioners ba ED bw'olaba bitambula bitya? Nze kulwange ndaba nti tugezezaako kati prime minister waffe muki ate iddi gwoyogerako naye mukyala ate na iddi ab'enjawulo kuba tulabye Kampala ne executive directors bangi abakyala mu bitongole ebyenjawulo okugyako oyo omukyala yeetuddeko ne gwe omukyala w'omanya ky'oyagala ne mukama akuwa omukisa genda mu nsi ogulwanirire kyofuna nti abawala tuva eno wansi nga tubateekateeka nti osobola you can excel n'osinga n'omwana omulenzi kati gwobeerawo ng'ogamba nti emikisa tegiriiyo nga nagyo gikutuulako olina ovaayo mu nju n'ogenda n'onoonya omukisa gwosobola okugufuna abakyala gye bali mu bifo ebinene nange siri mutono toli mutini oli kituufu so bwe tuba tutunuulira omulamwa gwa International Women's Day okutwaliza wamu okubeera innovative okwembracing technology ne gender equality tugambe nti bakyuzinze bulungi tutambuddeko technologically tutambula era ndooza in the next 20 years tujja kuba wala nnyo abakyala kati bakiraba nti ensi edduka speed tekyali nnyo bakyala bakyetuulako tekyali kwetuulako gwetunayonayona ku makubo bamama be bagobanga balina emiyembe ku mitwe abakyala bakolera ddala nabo bakiraba nti ensi edduka kati bali abakyalowooza mbu tebiriiyo ensi kebayiteko tunaabasanga bati batunuulira olunaku luno omukyala buzibu ki bw'oyinza okwogera bw'ayitamu bw'oyinza okwogerako kituufu nti much as abakyala tugezezzaako okubanga tweyongerako tuseseetuka okuva we twali n'ate ebisoomooza bikyali bingi nnyo abaana ab'obuwala tusoomoozebwa okuviira ddala eno nga tukyali bato omwana omuwala gwe bakwata omwana omuwala abasajja gwe balimba omwana omuwala gwe bakozesa wakyaliyo n'abazadde abakyabilivinga nti omwana olulwala alina kufumbirwa tibannakiraba nti nno ensi ogenda mu periods nti omwana omuwala tumunoonyeza omusajja bakyaliyo bangi so okusoomozebwa okwo kukyaliwo nnyo abaana bawala tubalaba nga bafuna embuto naye nga bamulimba bulimbi sanitary towel olwa family background eno gyalimu nti mama mbeera sinungi ne taata naye yadduka omwana agenze mu nsonga ze talina gwannyonnyola nti njagala paadi omusajja nga gyamulimba so ebisoomozebwa bikyalimu bingi wotunulira amalwaliro wakyali abakyala bazaalira ku tooki tubira wano ku mativi so okusoomozebwa kukyalimu kungi makyasi tugezezzaako abaami be batuzaalamu ne badduka kwegamba obuzibu bukyaliwo era waliyo n'emirimu ng'omukyalo omuwa omulimu boosi agakusooka muganza bazita smile red carpet interviews tugamba oh my goodness ebisoomozebwa bbe bikyakola ki mbwe baziyita so ebisoomozebwa bbe bikyakola ki bikyaliyo bingi ajati waliwo okutunuulira oba nogerageranya omukyala ali mu kibuga n'omukyala w'omukyalo abakyala b'omukyalo eyo be bayitamu ate oluusi tebifaanana na byabakyala ba mu kibuga omukyala asomye byayitamu oluusi tebifaanana na bya mukyala atasomye simanyi bw'obitunuulira ebyo naddala omukyala w'omukyalo afiira mu ssanya bafiira mu ssanya anti bazalira ku ntooki amalwaliro gali wala amazzi ag'okukima gali wala ebintu ebifaanana abasajja bakyabakuba n'obbakuba so kikyogamba omukyala w'omukyalo ali eyo anti abakyala abali beebeereremu bakole
omanyi omusajja ono kasita alabanga naawe olinamu kasente alina engeri gyakulabamu alina engeri gyakulabamu nti oli muntu wa buvunaanyizibwa ne buli wobeerawo wadde oli wa mukyalo baka n'ebyalo era byafuuka nga bibuga okimanyi nti waliyo emubyalo eyo ng'abantu alima emmere n'agitwala wali eri ku luguudo n'agitunda tugendeyo e Masaka abanga tuva n'osanga ye mimmonde ku kkubo so abakyala beebeereremu wonna wooli fe okulanga olinamu kasente negwe tolinda mwami njagala ezengatto mwami maama yalwadde mukyalo mwami anti abaana mwami ekikwanso abasajja balina engeri gye bakucunya nga laba tolinamu kasente amanya nti mukyala kamukwate bulungi wenna basirinaamu ate nja mukaabina naye ampe kasente era bwe kiri ekyo oganze zimbuze kati nino jamugamba nti maama Anwar munange nfaayo kasente tebyatambudde bulungi naye ng'olyawo kyakolanga jjanga yeekambuwaza bannange ngogamba ti bannange haja abadde atya naye nga mbeera yakubeera nti naawe wennyini olyawo tomanyi nti n'ensi etambula so olunaku lw'abakyala lutuuse abakyala lutuuse era omukyala asobodde okuba manyi waliwo enjogera y'ennaku zino nti twava emanju abamu bwe batyo bwe boogera twava emanju era kati omukyala tumulabye n'abakyala njagala twogere ku trust manyi nakyo weekiri kati era bangi bakyogerako ne mu gavumenti eno bangi bagamba nti Pulezidenti Yoweri Museveni atrustinze nnyo abakyala n'abakwasa ministries ez'enjawulo abakwasiza agency ebintu ebifaanana bwe bityo okutwalizawo nawe okiraba. A'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nange emirimu gyange nze ba bosses bonna ba managers nateekayo bakyala. Omanyi omwana omuwala ebizibu by'abaana bye tebiringa bya mulenzi nti abakyala tukola nno omukyala w'omuwa omulimu bingi tuli bamaama tukola phenomenally gye nkola etu oba kuwa omulimu bagamba that's your baby olina ogukola n'ogunaturinga n'ogufiiringa paka gy'ogugusa so abakyala tulinamu ekintu ekyo nti oba kuwa ekintu olaba ng'omwana wo n'omuraisinga n'olaba ku bibala byo. Abasajja abasinga abana obuvunaanyizibwa bungi obusinga kufe olufuna omulimu tugeza alina abawala 6 ne mukyala we nedda ba girlfriends ne mukyala we omusajja aba n'omukyala wawaka ne ba girlfriends abala nga 6 5 bana oli mu nsi ki kakati olufuna banegwe Allah akuwejja obanga olina omukyalo ate nga ne Bible yamwe webagamba ne munange abasinga buli akasente wekeeyongeramu alowooza gatta mu kifo ky'okulowooza okuzimba ono omukyala gwali naye okulaba nga ateekawo ebintu ebinayamba family maaso eyo nga anafuye alowooza funa mukyala mulala kati omukyala gwafunye nawe ensi ogiraba ayagala simu ng'eno eyange ayagala emmotoka kati ati lwagenda kubba ssente za mukamaawe buli mukyala ayagala emmotoka gwena abakyala bana buli omu omugulira emmotoka omugulira essimu omuweeza enviiri kitobbi okitegeera nti obuvunaanyizibwa oluusi baba bayitirirako obungi kyova olaba nga nze nange interest nnyo abaana abawala mu positions nemuga gwe muwala gwe ojja kuba kashiya omuwala beera ano nga baasa kati gwe omusajja beera wali eri nga deputy obuvunaanyizibwa bubayitirirako n'abaana abawala si nnyo nnyo eriyo kati ye omuwala olufuna kasente alowooza ku maama we n'abaana of course boyfriend naye ayinza omulwa n'abaana ate abaana b'omulembe gwe mwine nga wali abawala abasiru kati oba otya boyfriend sente olina kuwa bbaawo omwami wo naye gwe kimanyi nti abaana abawala babba sente naziwa omulenzi n'adduka abawala no beebereremu wakiriko omwami wo omuwayo kasente n'ebintu byaba boyfriend tukoyo tukaabirira nti boyfriend namuwa ssente n'afeera omukwano
kwesiriwaza wakiri omwami wo omuyambako. In fact emirimu nga negiri corporate era bakuwa omulimu bagamba leeta omwami wo tumuwa medical insurance kuga ba considering a family ezo kugamba gwe n'omwami wo yes ne kati gwe boyfriend omunonozaako kiwumala nga mutukaabirira nnyini boyfriend balina ebiri extra osanga weewaawo